Wabulamba buulire Uganda evuga speed. Uganda yensi yokka evuga speed. Nononya n'ekyokwogerako ne kikubula. Onoonya ekyokwogerako ne kikubula. Amataba gali mu kutwala abantu mu kibuga Kampala. Tebalina yadde ayamba, bali mu makanisa. Abalala bali mu mizikiti. Tebalina yadde ayamba, balinga bannayuganda balinga abaana abafiibwako kitaabwe ne nnyaabwe nga bafuuka nfuuzi. Bannayuganda be bantu abalinga abaana abafiirwa bazadde baabwe mu lutalo lw'e Congo nga babundabunda nga bo kennyini be balina okuweeka bato baabwe. Bannayuganda be bantu abalinga abantu abaana abafiirwa bazadde baabwe mu lutalo lw'e Gaza. Naye nga babundabunda tebalina wa kusula, tebalina kyakulya, tebalina kyakunywa. Be bannayuganda we bafaanana. Bannayuganda amataba gabatutte, bafiiriddwa ssente zaabwe, bizinesi ziweddewo, gavumenti talina weekinyegera nako wadde. Wabula gavumenti eri mu paalamenti, abakungu ba gavumenti bali mu paalamenti, basibye amataayi gaabwe bulungi nnyo. Minisita wa Finance ali mu kuleeta amateeka amapya ku misolo, engeri gye bagenda okusolozaamu emisolo mu bannayuganda. Buli muntu yenna atalina tiini namba balaba abantu babuuka emisolo, abantu tebakyasasula misolo, tebamanyi na nsonga lwaki bannayuganda tebakyasobola kusasula misolo. Wabula kati engeri gye bali mu kuleeta weegenda obasobozesa okusolooza bulungi emisolo nti buli muntu alina niini namba efuuke tiini namba. Bali mu kuleeta tteeka nti buli muntu yenna alina endagamuntu, eryo etteeka litoboolingiddwa leero ku floor of parliament nga lireetebwa Minister of Finance. Nti buli munnayuganda alina endagamuntu abeere ennini namba eyo gy'okosa nnini namba yo nga ggwe munnayuganda alina endagamuntu, oba osandika kigaali, oba osiika mberenge, oba okamula butunda, oba okamula ki. Tiini namba ze basasulirako omusolo zaabali bali abasuubula bansuubula bweru. Kati baalabye abantu mweyo process mweyo system babuuka emisolo. Ne basalawo baleete etteeka erigamba nti buli muntu yenna ng'alina ndagamuntu ng'akozesa nnini namba. Buli kyontu kyonna kyakozesa ku ndagamuntu alina okukiweera omusolo. Nnini namba eyo ekole nga tiini namba kwalina okususulira mu revenue omusolo. Can you imagine? Bo basala ntoto ya kutusolozaamu misolo, wabula tebasala ntoto buti emisolo gye bali mutuka mulamu kye gigenda tukolera era gigenda tuyamba tukyanga bannayuganda. Okyalaba amataba gatwala abantu, olaba ate umeme bali mujiggalawo baagala bagirire biliyoni 7, naye ng'ate umeme endagaano gye yakola ya biliyoni 4, kitegeeza ababbi baagala kwawulako biliyoni 3. Eyo ye Uganda. Tuba tuliawo nti ate munnange ab'ebyokwerinda abakulu baakuno mu magye gaakuno bajjeno baakuno bali mu paalamenti basaba biliyoni 3 bagende mu lutalo lw'e Sudaani. Kakati ne weebuuza oba olusalo lw'e Sudaani luyambirawa munnayuganda. Munnayuganda ali mu kufa ng'enfuuzi, munnayuganda ali mu kubonaabona. Gavumenti tolina w'ogiwulirirako ng'eyina weemulowoolezaako yadde nti oba yafiiriddwa emmaali, oba yafiiriddwa ebintu by'abantu bafiiriddwa ebintu mu Kampala, ab'amamotoka abaafudde. Abo tebalina nawe bali mu boogererako. Kye baakoze eky'amaanyi mu paalamenti kuyimirira na kubakungubagira ne basirikamu eddakiika 5. Ekyo ky'eky'amaanyi Deputy Speaker kye yabakoledde. Tewali kirala ky'amaanyi awo bannayuganda temusukkawo. Kuyimirira na kubakungubagira nga mufudde nga bwe bakola abantu b'ekiteezi. Wabula bali mu kusaba billion and billions of money bagende mu lutalo lw'e Sudaani bakuumireko gavumenti ya dictator ow'e Sudaani eyatuuka n'okwefukira ng'ayimiridde nga ye kata kyalina control ku bulamu bwe, wabula ayagala controlling eggwanga. Bannayuganda, bannange waliwo w'otuula wano n'olaba ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda n'onoonya ky'oyogerako n'okyoleka n'owulira ng'oli really totally confused about Uganda. Bali mu paalamenti batuteeseza batya bwe bagenda otusolooza, wabula tebatuteeseza butya bwe tugenda kubeerawo. Bateesa butya bwe bagenda okutusolooza kubanga omusolo tegukyayingira bulungi, abantu bagubuuka, abantu bakukuta ne bagwewala. Banoonya ngeri kyegenda okusoboza yadde buli munnayuganda asembayo n'asindika ekigaali butya bwagenda okuba ng'asasula omusolo direct mu revenue. Kozesa ndagamuntu. Buli munnayuganda alina endagamuntu. Buli kintu kyonna ky'okozesaako ng'okikozesa ndagamuntu ng'omusolo gugenda direct ku revenue. Bali mu kusala magezi gatusoloza, tebali mu kusala magezi ga kuyamba munnansi, tebali mu kusala magezi ga kuyamba muyi wa musolo, wabula bali mu paalamenti
bali mu kutematema ssente ze bali mu tusalira amagezo tusolozaamu mu bintu ebitalina we biyambira munnayuganda. Basi mu kusaba billions and billions of money zigende ziyamba olutalo lwe Sudan. Abalala bali Congo kwegafa tuliwo kufacilitating entalo tukuuma maka g'abalala galeme kwawukana ng'agaffe gaawukanye tetulina na kyakulya yadde tuyebaayeba. Kwegamba ogenda n'otunuulira Uganda bw'obeera oyagala okumanya bubi bwa Uganda genda kugolola Moses oteekemu is Uganda a safe place to stay. Bagenda kulaga obukyafu Uganda engeri gye yafaafaagana n'efaafaagana Uganda mbi yavunda ne ku international level nga ne bw'ogenda kugolola Moses n'oteekamu Uganda ebintu byokka bye bakuleetera ebikwata ku Uganda ne bw'obeera nga toli munnayuganda nga oli eyo mu nsi z'ebweru oyagala kujja mu Uganda okoma totawaana. Kwega n'otunuulira abasajja n'otunuulira oli muzeeyi yaleeta eddembe muzeeyi yaleeta eddembe muzeeyi yaleeta eddembe ffe twagala ddembe we want peace mwakagirya peace mwakagirya awo waliwo mirembe like seriously mu Uganda mirembe ki egirimu mu Uganda mirembe ki egirimu abantu abalina emirembe mu Uganda mubeerawo mutya like seriously how do you live mubeerawo mutya mu emirembe mugijjawo mugiragirireko bannayuganda abalala abatagina bagendeyo baginoonyeeyo mu Uganda ki ekisanyusa like seriously omuntu n'osanga nti umeme eri mu kugalawo tebalina tutemera butya na ntotto bwe tugenda kufunamu masanyalaze gavaako buli kaseera wabula awo wo balabawo ddiiru yakunyagulula nsimbi ya muwa musolo abantu abalina okompasetinga billions 4 bakompasetinze billions 7 ne beeyawulirako billions 3 ezo zonna nsimbi za muwa musolo. They don't care about wawe bajja omusolo gwe bagenda okubba wabula bo bakeyalinga batya we bagenda ogufuna. That's it. Bannayuganda Bannayuganda kiki kye batatukoze? Nze neeyongera okujjukiza muzeeyitibwe habulwa weeyongera okutunyigiriza weeyongera okuteekawo buli mbeera yonna etunyigiriza oluusi tujja kuddamu amagezi twekembe tukusindiikirize oveewo naye bwe kiba si kyekyo wallahi mu Uganda onoonya n'ekyokwogerako ne kikubula nga you are totally confused about anything. Buli kimu kyonna kyolaba it is really a mess babbi buli omu mubbi kondo.